fenna wetwogerera nga si birungi eri gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni oluvannyuma lw'okubeera nti poliisi mu ggwanga erya America eri ku muyiggo gw'omukungu mu gavumenti ya NRM era ng'ono abadde alina n'ekifo kye yeegwanyiza mu gavumenti eno mu kalulu ka 2026 abadde ayagala kubeera ng'avuganya ku kifo ky'omubaka akiikirira Butemba constituency mu bitundu eby'ekyankwanzi omukulu ono nga si mulala ye Michael Katungi Mperiirwe. Eggwanga erya America kigambibwa okuba nti bali mu kumuyigga era ng'ono ali ku wanted ye ne banne okuva mu ggwanga erya Bulgaria, eggwanga erya Kenya n'eggwanga erya Tanzania nga kigambibwa nti bano babadde baliko enjaga gye bakukusa, babadde baliko ebyokulwanyisa bye bakukusa nga babiguza akabinja akakyasinza okubeerako omutawaana ennyo akadiiringira mu bintu bino era nga kasinga kudiiringira mu kutunda njaga n'okukusa enjaga mu ggwanga erya Mexico nga kagitunda mu ggwanga erya America ne mu bitundu by'ensi ebitali bimu. Akabinja kano nga bakayita Cartel de Jalisco Nueva Generation nga kava mu ggwanga erya Mexico mu kibuga ekimanyiddwa nga Mexico City era nga kigambibwa nti n'abamu ku bakungu oba abamu ku ba drug dealers ab'amaanyi mu kabinja kano babadde nga ku wanted era abamu babadde nga bakwatibwa abalala tebafunibwanga nga b'amaanyi nnyo wabula akabinja kano kizuuse nti wetwogerera omukungu mu gavumenti ya NRM amanyiddwa nga Michael Katungi Mperiirwe kakati nno y'omu ku abo abali ku lisiti ey'abali ku wanted nga babadde bamanyiddwa oba bavunaanibwa okubeera nti babadde bakukusa enjaga ng'ate si njaga yokka babadde bakukusa ebyokulwanyisa eby'omutawaana ennyo nga simanyi wa gye babijja wabula nga babitunda mu kabinja kano akamanyiddwa nga Cartel de Jalisco Nueva Generation akava mu ggwanga erya Mexico. Kati wetwogerera Michael Katungi kigambibwa okuba nti ali ku rwani oba yadduse yabuzeewo newankubadde nga ye agenze ku mukutu gwe ogwa X bw'atyo n'aba nga abyeganye era nategeeza nti bino bali mu kuzannya byabufuzi kyesimanyi oba gavumenti y'eggwanga erya America yeri mu kuzannya byabufuzi omulemesa ekifo ekya sayiriza ekyankwanzi constituency emanyiddwa nga Butemba constituency oba abakungu mu gavumenti ya Uganda be bali mu bizanya babere nga ate bamusindika mu ggwanga lya America babere nga bamukola ekyo ye kyavuddeyo n'ategeeza naye nga mawulire ge genjagala okuba nga nkuwa nina ekiwandiiko wano kyengenda okutegeeza ekinnyonnyola obulungi ennyo abakulu bano n'eddiiru gye babaddemu gye bakwatiddwamu abamu ne badduka era nga wetwogerera bali ku wanted ate gavumenti y'eggwanga erya America ogimanyi. Mperiirwe Michael Katungi omukungu mu gavumenti ya NRM y'omu ku bano abali ku wanted nga kigambibwa okuba nti badduse tebamanyiddwako wa gye bali gavumenti ya America ebanoonya ku misango egy'okuba nti babadde badiiringa enjaga n'ebyokulwanyisa nga babitunda eri akabinja akamu ku obwo obukyasinza okubeera obw'omutawaana ennyo mu kudiiringira mu njaga. Akabinja kano nga kava mu ggwanga erya Mexico kamanyiddwa nnyo nga Cartel de Jalisco Nueva Generation akabinja kano akasinze okutawaanya ennyo gavumenti y'eggwanga erya America era nga bye bimu ku ebyo byagiviirako n'okubeera nga yazimba ekisenge ekiwanvu ennyo ku nsalosalo yawulayo America n'eggwanga erya Mexico. Abamu ku ba dealers mu kabinja kano bagambibwa okuba nti bakwatibwa abalala b'amaanyi nnyo tosobola kumala gabakwata kakati ate zibadde zikyali bwe zityo ne tufuna ate omukungu mu gavumenti ya NRM nga naye ali ku lukalala lwabo abali ku wanted. Njagala kuba nga nkusomera ekiwandiiko kino ekiraga gavumenti ya America kyeyisizza era ng'ekiwandiiko kino oba emisango gino gyazizibweyo mu mwezi ogwokuna omwaka guno gwennyini ogwa 2025 era ne bafulumya ekiwandiiko ng'omukungu wa Uganda kwali emisango egibavunaanibwa ngenda gikusomera kakati wuliriza. Count 1 kubanga zino zibayita counts gye gimu ku misango egiba gibasomeddwa omusango si gumu nga bagamba nti conspiracy to distribute and possess with the intent to distribute 5 kilograms of more or more of cocaine knowing intending and having reasonable cause to believe that it would be unlawfully imported into the United States of America. Wuliriza okusinzira ku buwaayiro obw'enjawulo bwo bwe sijja kukusomera mu mateeka g'eggwanga erya America kino kimenya mateeka nti bano baakwatibwa ku kawunti esooka baatambuza baakukusa n'okudistributinga enjaga eri mu kilograms 5 n'okusoba nga bakimanyi era nga bakigenderedde ate era nga balina n'ensonga gye baagala okuba nga batuusaawo era nga kigambibwa nti mu ggwanga erya America kino tekikkirizibwa era bano bavunaanyizibwa eyo kawunti emu esooka. Ngenda nno okusomera ekiwandiiko maaso awo bere ng'ogenda mu maaso n'okuba nga okitegeera bulungi nnyo ono mukungu mu gavumenti ya NRM era nkugambye alina n'ekifo kyabadde yeegwanyiza mu parliament mu kalulu ka 2026 constituency bagiyita Butemba eva mu district y'Ekyankwanzi abadde ayagala kubakiikirira kakati eggwanga lya America bali mu kumunoonya ali ku wanted. Ulira kawunti ey'okubiri conspiracy to possess firearms including a machine gun
and a destructive device in furtherance of a drug trafficking crime under Article 18 of the United States laws. Uliriza nti okusinziira ku mateeka g'eggwanga erya America, ekintu ekirala kitakkirizibwa era nga babakwata nakyo oba ogumu ku musango gubavunaanwa nti bano ng'ogyeko ekyokukukusa enjaga esukka mu kilo 5 bagambye okuba nti babadde bakukusa ebyokulwanyisa firearms omuli n'emmundu ziri ez'omutawonyeyo zibayita machine gun, omuli n'ebitulika oba zibbomu oba balina zi grenade n'ebirala bifaanana bwe bityo kubanga baziyise destructive devices. Era nga kigambibwa nti bino babadde babikukusa nga babikukusiza wamu n'enjaga eri gye nkugambye nti esukka mu kilo 5. Wulira akawunti ey'okusatu. Conspiracy to provide material support or resources to a designated foreign terrorist organization. Nti bano era bakwatibwa mu bigambibwa okuba oba bavunaanibwa okubeera nti babadde nga tebakukusa bukukusa njaga yokka wabula nga babaddeyo ne kibayise material support or resources ebiyambako era nga babadde babiwa akabinja akamu ak'abatujju. Designated foreign terrorist organization. Ezimu ku terrorist organization ez'amaanyi mulimu Al-Qaeda, mulimu Al-Shabaab n'obubinja obulala nga ISIS n'obulala nga bw'obadde ng'obumanyi kati tetumanyi bubinja ki oba kabinja ki bano ke babadde bakukusa nga bakatwalira enjaga wabula nga mu njaga batambulizamu n'ebyokulwanyisa. Simanyi oba akabinja kano kabadde kabibawa ne babitwala mu mawanga gaabwe oba akabinja kano bo be babadde bakasupplying ebyokulwanyisa bino. Naye nga nkugambye kuliko Munnayuganda amanyidwa nga Michael Katungi Mperirwe, kuliko abava mu ggwanga erya Bulgaria ku lukalu lwa Bulaaya, kuliko abava mu ggwanga erya Kenya wamu n'eggwanga erya Tanzania. Ngenda kukusomera ekiwandiiko ekirala tukyagenda mu maaso era njagala okakwata empola owulirize omukungu mu gavumenti ya NRM bwali mu miwunyo gavumenti y'eggwanga erya America nga eri mu kubeera ng'emuyigga. The grand jury charges that at all times relevant to this indictment unless otherwise specified. Uliriza ebiddako wano wansi kye tuyita general allegations ebyogerwa nti bino bibavunaanibwa. The cartel, the Jalisco Nueva Generation CJNG, is one of Mexico's most violent and prolific transitional criminal organizations, controlling vast swathes of Mexico through fear, bribery, violence and intimidation. Akabinja kano abakulu babadde basupplyinga enjaga n'ebintu ebirala kamanyiddwa nti ke kamu ku bubinja obukyasinza okubeera obw'amaanyi ennyo ate era obuli violent. Obubinja buno bubadde bukozesa obukodyo bwonna okulaba nga bakukusa enjaga, babba, batemula n'okukola ebikolobero ebisingakaawo era nga bayita mu bubbi mu kutiisatiisa nga bakuleetingawo violence ne chaos okulaba nga batuukiriza mission zaabwe ez'omutawaana ennyo. Akabinja kano gavumenti ya America egamba nti yabadde kamanyi ate era nga bakateeka ku listi yaabo abagenda mu maaso n'okubeera nga bateekebwako eriisa ejjogi butya America bwenaasaanyaawo akabinja kano bakayita Cartel de Jalisco Nueva Generation oba CJNG. Akabinja ko nga kava mu ggwanga erya Mexico. Wuliriza. Formed in and around approximately 2011, the CJNG has expanded its operations outside of Mexico and now operates in South and Central America, Europe, Asia, Australia, Africa and throughout the United States of America. Nti akabinja kano kalinga kakooperatingira ebikwekweto byako kabadde nga kabikolera mu ggwanga lya Mexico mokka wabula kati we twogerera akabinja kakula era nti akabinja kano mu kukula katandika okooperatingira mu bitundu by'omaserengeta mu ggwanga lya America, katandika okooperatingira mu bitundu ebya Europe olukalu lwa Bulaaya, katandika okooperatingira ku lukalu lwa Asia, Australia wamu ne ku lukalu lwa Africa. Era nga ku lukalu lwa Africa tufunyeeyo omukungu mu gavumenti ya NRM abantu abava mu ggwanga erya Bulgaria amine ku tuli ku lukalu lwa Africa abava mu ggwanga erya Kenya wamu n'eggwanga erya Tanzania. Abakungu bano nga bagenda mu maaso n'okuba nga badiiringa mu bintu ng'enjaga, ebyokulwanyisa n'ebintu ebirala bifaanana bwe biti ebimenya amateeka era nga babadde babikolera mu ggwanga erya America. Kati akabinja kano kagambibwa okuba katandise okusensera olukalu olwa Africa. Akabinja nkugambye bakayita
the Cartel de Jalisco Nueva Generation nga kava mu ggwanga erya Mexico era akabinja kano kagambibwa okuba nti ke kamu ku obwo obubinja obukyasinze okubeera obw'omutawaana ennyo nkuwaako ebitonotono otegeere omukungu owa gavumenti ya NRM kiki kyabadde addiringa nakyo era oba oli awo otegeere bulabe ki bwaliko omukungu ono nga bwe nkugambye nti ali kurani kubanga gavumenti y'eggwanga erya America eri mugenda maaso n'okubeera ng'emunoonya poliisi mu ggwanga erya America yamaze dde okubeera ng'efulumya ekiwandiiko wuliriza. The Cartel de Jalisco Nueva Generation, their prolific drug distribution network sources enormous quantities of cocaine from South America, countries like Colombia, Peru, and Bolivia. The United States is the largest consumer of the cocaine that the CJNG imports to Mexico. This illegal drug trade generates billions of dollars in profits for the CJNG. Nti akabinja kano aka Cartel de Jalisco Nueva Generation akava mu ggwanga erya Mexico kimanyiddwa naddala eri gavumenti y'eggwanga erya United States of America nti akabinja kano netiwaaka zaako ez'amaanyi ennyo gye katera okuba nga either gye bajja enjaga n'ebintu ebirala ne babireeta ne babitunda mu ggwanga erya America. Kigambibwa nti bali eyo mu Southern America okusinga gye bajja oba gye bayina akatale gye batera okujja enjaga abasupplying enjaga batera kuva mu bitundu ebyo omuli eggwanga erya Colombia, omuli eggwanga erya Peru, omuli eggwanga erya Bolivia, kakati ate kwegasiddwa akagamu ku mawanga ku lukalu lwa Africa kyesimanyi oba abakulu wano mu ggwanga erya Uganda enjaga bagijjawa naye okusinza ku kiwandiiko kino balaga nti wamu n'eggwanga erya Uganda, Kenya ne Tanzania beegasseeko era abamu ku bantu batandise okuba nga nabo bayingira mu deals ez'amaanyi ennyo era nga kigambibwa nti akabinja kano mu bintu bekakukusa enjaga kyeki kyasinze okubeera nga kibawa essente eziri mu billions eza dola era nga kyekikafudde ak'amaanyi ennyo n'okubeera nga gavumenti ya ggwanga erya America ne wetwogerera tennaba kubeera nga ekafufuggaza newankubadde nga bakamanyi bulungi nnyo nti kakukusizza ebyokulwanyisa era mu bumenyi bw'amateeka kigambibwa okuba nti gavumenti y'eggwanga erya America eri mu kaweefube kulaba nga buli muntu yenna adiiringa nako agenda maaso n'okuba nga akwatibwa kati Saasira omukulu amanyiddwa nga Mperiirwe Michael Katungi yabadde yeegwanyiza ekifo ky'omubaka akiikirira Butemba constituency mu kalulu ka 2026 mu bitundu eby'ekyankwanzi. Omukulu ono ateereddwa ku list eyabo abeetaagibwa gavumenti y'eggwanga erya America oluvannyuma lw'okuba nti ali mu misango gino egy'okubeera nga akukusa enjaga ebyokulwanyisa n'ebintu ebirala okuba nga babitwala mu kabinja ako nga bwe nkugambye kakati wulira ate ekiwandiiko ekirala bwe kigamba. Nga bagamba nti fugitive Ugandan named in US arms trafficking case denies allegations. Nti Munnayuganda omukungu mu gavumenti ya NRM amanyiddwa nga Michael Katungi Mperiirwe yateereddwa ku listi ey'abali ku wanted era nga bano bali ku wanted olw'ensonga nti babadde bakukusa enjaga n'ebintu ebirala ebitakkirizibwa mu mateeka aga America oba oliawo n'amateeka g'ensi yonna newankubadde nga ye yavuddeyo bw'atyo n'aba nga abyegaana era n'ategeeza nti bino bya bufuzi. Ugandan national Michael Katungi Mperiirwe, who is wanted in the United States of America over allegations of conspiring to supply heavy weaponry to a Mexican drug cartel, has dismissed the charges as baseless and politically motivated. Omukulu ono ye bwe babimugambye era ne bamutegeeza nti gavumenti y'eggwanga erya America poliisi yayo kunoonya era bagenda kutegeezako poliisi y'ensi yonna emanyiddwa nga Interpol oba International Police. Omukulu yategeezezza nti bino bagezaako kuzanya byabufuzi, engeri gyali mu byobufuzi bagezaako kuzanya politics. It is politically motivated. Era yagamba tannaba kubanga abizzaako. Wulira bwe yawandiise. You really have empty courage. Ignore malicious accusations with contempt deserved. Same chaps will remove their smear campaign. Don't choke. Ono ng'agamba nti temugenda naye byo oli awo omusinza ku kyadde ategeeza simanyi oba yadde ategeeza nti abamu ku ba opponents be bagezaako kubanga bavuga ekiboozi kino kyesimanyi kubanga amawulire gano gatuuse n'okufumira ekiwandiiko kyenkusomedde waggulu eringa nsalawo ya kooti kwe gamba ekiwandiiko ekiraga nti bamunoonya. Ekiwandiiko ekyo nkakasanga n'emikutu gy'amawulire gyonna nga bwe nkikusomedde nga bwe tukifunye wano ku Red Zone nkakasanga n'emikutu gy'amawulire gyonna jajje ku kiwandiiko ekyo. Kakati ate ye omukulu agamba nti biri politically motivated kyesimanyi oba gavumenti ya America yatandika okuzanya politics ow'e Uganda nti eremesa omukulu eno ekifo kye oba eremesa omukulu ono okuzanya ebyobufuzi bye bagezaako kumukuba blackmail n'ebirala kyesimanyi awo njagenda maaso n'okuba nga nkola okunoonyereza ku nsonga eyo ate era njibaleetere. Wuliriza mu kiwandiiko kino kye tulina ekirala
kino kyafulumidde ku mukutu gwa mawulire ogumu nga bagamba nti Uganda National Michael Katungi Mperirwe, who is wanted in the United States of America over allegations of conspiring to supply heavy weaponry to a Mexican drug cartel, has dismissed the charges and baseless and politically motivated. In a brief post on social media platform X, Katungi appeared to brush off the US incite indictment. Ono byenkusomedde awo yabiwandiise ku mukutu gwa X nga ategeeza nti si bituufu yadde akatono era tabikkiririzaamu, naye wulira wano we bagamba. The United States Department of Justice last week unsealed an indictment in Virginia accusing Katungi and 3 other foreign nationals from Bulgaria, Kenya and Tanzania of attempting to sell machine guns, rocket launchers, anti-aircraft weapons and other military-grade equipment to the cartel, the Jalisco Nueva Generation CJNG. Uliriza nga bagamba nti mu ggwanga lya America, US Department of Justice ekitongole ekivunaanyizibwa ku nsonga z'amateeka wiiki ewedde kyafulumizza ekiwandiiko n'okuvunaana, era nga kino kyafulumiziddwa mu state emanyiddwa nga Virginia oba mu kibuga ekya Virginia, nga bavunaana Michael Katungi Mperirwe n'abalala 3 okuva mu mawanga agali ebweru w'eggwanga lya America okuli eggwanga lya Bulgaria, Kenya n'eggwanga lya Tanzania, nti bano bagezezzaako era babadde bavunaanibwa okugezaako okutunda enjaga nga bwe nakugambye nti esukka mu kilo 5, machine guns emmundu ez'omutawana ennyo muline machine gun ya rocket launchers ebyo bimanyi bikasuka emizinga, anti-aircraft weapons ebyokulwanyisa ebikuba ennyonyi and other military grade equipment to the cartel de Jalisco Nueva Generation. Nti bino byonna babadde babitunda mu kabinja akabatujju, akabinja ka drug dealers nga bwe nkakugambye aka CJNG, cartel de Jalisco Nueva Generation, akali mu ggwanga lya Mexico, akatawaanya gavumenti y'eggwanga lya America. Kakati omukungu mu ggwanga lya Uganda Michael Katungi Mperirwe, omusango guno aguli wakati l'eggwanga lya America. Poliisi mu ggwanga lya America eri ku muyiggo ogwabamu ku bantu bana bakukusa bino nga ne munna Uganda ono ali omu ku listi yaabo abeetaagibwa. Katungi remains at large with his current location unknown. Authorities in the US say he was allegedly part of a network that falsified arms control documents to disguise the true destination of weapons shipment. Uliriza bulungi nnyo nti ono ne wetwogerera tamanyiddwako wa gye yeekwese, amayitire ge tegamanyiddwako, wabula gye yasinziddeyo gye yeekukumye n'abanga ayise ekigambo ekyo ku mukutu gwe n'ategeeza nti bino tebiriiyo. Kyokka abo obuyinza mu gavumenti ya America bagamba nti ono ali omu ku abo ku kabinja akalina network egezaako okulaba nga bakukusa bino, ate era nga bagezaako okulaba nga babuzaabuza emisango gino okulaba nga gibakwata. Documents ezigenda maaso n'okuba nga zibakwata ono ali omu kwabeera abakozesa obukugu obw'ekika ekyawaggulu okulaba nga babibuzaabuza, nti era ne documents eziraga ebyokulwanyisa bino enjaga n'ebyo babadde bakukusa, documents eziraga wa we bigenda, destination yabyo entuufu, era babadde bali mu kaweefube okulaba nga babibuzaabuza, nti era ono ali omu ku abo abakola ekintu kino, oba ayina abamuyambako oba yeye mukugu ennyo mu kukola kino. Kakati gavumenti ya America egamba nti ono ayeetaagibwa ne banna abalala 2-3 nga bwe mbakugambye. Ugandan security sources say they are unaware of the case and monitoring developments, but it is unclear whether a formal request for Katungi's arrest or extradition has been filed with Kampala. Uliriza bulungi nnyo nti ab'obuyinza mu ggwanga erya Uganda ebyokwerinda baba ebyokwerinda mu ggwanga erya Uganda, police evunaanyizibwa ku bino baavuddeyo ne beegaanira bo ne bategeeza nti munnange omukulu Michael Katungi bwabanga mu ggwanga lya America yeetaagibwa obanga yavunaanibwa ogw'okukusa enjaga n'ebyokulwanyisa, ffe tetulina kye tumanyi. Poliisi ya Uganda yeegaana, bagamba bannange temutuleetera bizibu, ffe tetulina kye tumanyi. Oba ono yakukusa ebyokulwanyisa bye nga yakukusa enjaga ye mu ggwanga lya America, bamuvunaane bibye era bamukwate bibye, ffe bannange nga Uganda byebyokwerinda mu Uganda ffe tetulina kye tumanyi, mutusaasire temututeeka mu miwunyo. Abasajja ba America singa bakera ku makya nga bakunoonya, ekyamazima bijja kuba birala nnyo, era bategeeza nti ffe tetulina kye tubimanyiiko, we are unaware. Era ne bategeeza tetunnaba na kufuna lukusa lwonna lutulagira kuva mu America nti omusajja ono tumukwate oba tumubaweereze, era nga kigamba nti bino biri unclear, tebinategerekeka bulungi nnyo. It is unclear whether a formal request
for Katunji's arrest. All extradition has been filed with Kampala. Tekinnaba kutegeerekeka oba gavumenti y'eggwanga erya America yafulumiza ekiwandiiko ekisaba gavumenti y'eggwanga erya Uganda okubeera ng'ekwata omukulu ono oba emukwate ebeere ng'emusiba oba si ekyemukwate ebeere ng'emuzzaayo mu ggwanga lya America libeere nga lisobola okugenda mu maaso n'okubeera nga limuvunaana. Tebannaba kubeera nga bakifuna, tebannaba kubeera nga bakitegeera, tebannaba kubeera nga bakimanya, era bo baategeezezza bannange temututeeka mu bintu byammwe ffe ng'abo ebyokwerinda mu ggwanga erya Uganda ffe bino tetubimanyiiko era tunaba tubitegedde tujja kujja tugende maaso n'okubeera nga tubibategeeza. The indictment is part of Operation Take Back America, a dear-led effort targeting drug cartels and transnational criminal organization worldwide. Nti kino kyekimu ku ebyo obaka weefube w'eggwanga erya America gwe bagenda maaso n'okuba nga bakwasaganya okulaba nga baddiringa n'obubinja bwonna, obugenda maaso n'okuba nga bukukusa ebyokulwanyisa, obugenda maaso n'okubeera nga budiringa n'ebintu bino. America egamba nti eri mu kaweefube okulaba nga bino ebirwanyisa okwetoolola ensi yonna, era kigambibwa nti tebagenda birwanyisa bulwanyisa wabula bagenda kukwata abantu bonna abagambibwa okuba nti bali emabega wa bino. Kakati ate amawulire gafulumye nga galaga nti Munnayuganda ali omu ku abo era ng'essaawa yonna agenda kubeera nga akwatibwa singa anaaba agudde mu ttaano zaabwe. America egamba tegenda kulekawo mwaganya bano kubeera nga bagenda maaso n'okulaba nga bakukusa ebyokulwanyisa nga n'omukungu mu ggwanga erya Uganda kwali era mu betwogerako. Kigambibwa nti enjaga eno ebyokulwanyisa bino ebibadde bikukusibwa bibadde biwa akabinja kano sente ennyingi ennyo era nga akabinja kano kabadde tekakyakwatwako. Kakati gavumenti y'eggwanga erya America egamba tugenda kutandika okukwata abo bonna abadiringa nako, oluvannyuma nako tujja kufuna abakulu abakakulira tubeere nga tugenda maaso n'okuba nga nabo tubakwata. Era ebigenda maaso ye mukungu mu gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni, omu ku bano abana abanoonyezebwa gavumenti y'eggwanga erya America. Omukulu ono nga bwe nkugambye abadde yeegwanyiza, simanyi oba akyali mu lwokaano oba yaluvaamu. Mu constituency Mendonga Butemba constituency mu district y'Ekyankwanzi, Michael Katunji Mperiirwe abadde yeegwanyiza ekifo ekyo mu kaluka 2026 era ye post eyo gy'olaba. Kyesimanyi oba kalulu yakavuddemu oba akyakalimu, ebisigadde tujjagenda maaso n'okuba nga tubikutuusaako, naye nga ye wetwogerera nga ali ku wanted. Poliisi mu ggwanga erya America egamba tetudde, eri ku muyiggo, egenda kubanoonya ku mazzi, egenda kubanoonya mu bbanga, egenda kubanoonya ku ttaka, yonna gye banaaba beekukumye egenda kubeera nga ebanoonyaayo esobole okubeera nga ebakwata, kubanga yeegamba nti akabinja kano aka CJNG Cartel de Jalisco Nueva Generation kagitawaanyiza nnyo ate nga kagagga nnyo okusinziira ku njaga gye kadiiringa. Bagamba nti akabinja kano kafuna obuwombi billions and billions of dollars ezikayambako okulaba nga kagenda maaso n'okukola operations zaako n'ebikwekweta ebyenjawulo. Kati gavumenti ya ggwanga erya America egamba tugenda kubayigga era ng'omuyiggo guno gwandibanga gutandikidde ku bakungu nga kuliko n'omukungu ava mu gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni mu ggwanga erya Uganda. Bwe twogerera y'omu ku abo abagenda maaso n'okubeera nga banoonyezebwa. Obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi, b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutawiibwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjaga.